Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nze ne Yiiya twali tumaze okubeera nga tulondooba emmotoka eyatulemerako okumalira ddala akabanga, naye oluvannyuma lwalwo olw'okutwekiika mu maaso nze ne mmalirira ne mpitawo, emmotoka y'abazigu bano teyasobola kusomoka era awo bo obulamu bwabwe we bwakoma. Nakola enteekateeka z'okwabulira Masaka bwe nti obuufu bw'okunoonyereza kwange ne mbeera nga nali wa kubwolekeza kitundu kirala. Nga sinnaseguka kuviira ddala mu Masaka, nagwebwako ekyekango ky'omulambo ogwali guzuuliddwa gwe neekeeneenya obulungi era ne nkakasiza ddala nga yali omu ku bavubuka ba Mbega eyali akolera mu kitongole kya Kuubwa. Okufa kwe n'embeera eyaliwo byanneeraliikiriza nnyo era ne binneewuunyisa bya nsusso, ekyandeetera okwongera okutunulako mu nsonga ezo nga nasinziira ku ngeri omufu gye yali afuddemu amazzi agataali mu kitundu ekyo, okwo bwe wagattako akasooto ke nnali nnonze mu kitundu enkuba mwe yali emalidde ddala akaseera nga tetonnya, ne mbeera nga nalina okunoonyereza kwe nnina okussaawo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokuna eky'essuula bootu y'emmotoka ensesema. Yali esigadde ennaku ntono nve mu Masaka ne ndyoka ntegeezaako ku Yiiya. Yalabika ng'akosebbwa nnyo eby'okugenda kwange. Yankemereza mubuulire ddala ekituufu ekyali kintwala ng'oggyeko bino eby'okumugamba mbu nali ŋŋenda kusoma. Weewaawo neerema okumubuulira, naye okusinziira ku bugambo bwe yankoonanga nategeera nti yali atandise okuteebereza omulimu gwennyini gwe naliko. Mba naasitula enkya ne ŋŋenda musiibule. Bamperekerako era baali bankomya. Yiiya n'agamba nti, ndowooza eby'okuddayo okukulabako kati tubisiibule. Konze, olwaki? Mbagambye nti ŋŋenda kufa. Ko ye, nedda, naye nnyabo, munaabanga muli eyo mu masanyu gammwe ne banno ng'era ojjukira okujja okulaba ffe. Konze, nga lwaki sijjukira? Nvudde eno nga tuyombye nandiki. Ye nga masanyu kyago g'ogamba. Ko ye, ago naawe g'omanyi. Konze, otyo nga gano ge tubadde eno nammwe. Ko ye, nze ago si ge ŋŋambye. Konze, ogambye galuwa? Togasa. Ko ye, naye lwaki bulijjo njeeyereza nti sigasa? Kale ddala sigasa mu ki? Leero kimbuulire. Ko munne nti, ehe, wamma ddala ebigambo obirabye tagenda kujja. Gwe ate oba omuntu akutegeerezaawo nga bw'otagasa era ssebo najja. Ko Yiiya nti, kyekyo ate alibaddukira ki? So nno bambi nga nange saayagala kubeera atagasa. Gwe ate bakateeyamba be baagala okubeera nga bwe bali. Konze nti, owa baana bawala munjogeredde nno amagambo, kambasiibule n'okubasiibula si kulwa. Wano munne wa Yiiya we yankwatira nabyo amavumbavumba nti, olabye atwegobyeko. Nabasiibula naye nga tebajja. Bwe natuuka mu Kampala ebiseera byange ne mbibaganyaamu wabiri. Ennaku ebbiri ezikomekkererayo mu wiiki mwe nakoleranga emirimu gyange egy'ejjinja, ate egy'e Kampala ne ngikolera ku zisigaddeyo. Jjinja yenna namwetooloola okutuusa lwe nagguka ku kifo kye nali ndagiriddwa awali ettaka erifaanana n'ery'akasooto akagwa e Masaka okuva ku mmotoka. Ekifo kino kyali ku njegooyego z'ekibuga era nga mulimu oguyumba ogutategeerekeka bulungi olw'emiti n'akakomera akakunivu omutaayizibwa sseŋŋenge. Oluvannyuma lw'okufuba ennyo nazuula kampuni yazimba ennyumba eyo. Pulaani yaayo wamu n'abamu ku bakozi abeenyigira mu mulimu ogwo. Nafuna pulaani y'ekifo kyonna okwogatteko n'eby'obusenga obwazimbibwa eyo wansi mu ttaka nga bukookerwako.
Buno bwalimu emidumu gy'amazzi n'ettaala ez'amasannyalaze ng'ebibeera mu binaabiro. Waliwo n'ebirala bingi bye nafuna okuva ku mikwano gyange egy'oku ndeku nga ngulirira, nsika akalimi era nsunda omwenge. Newankubadde nga nafubanga bwe nsobola okuzuula omuntu eyali amanyi abantu b'omu nju eyo, nalemwa. Bo abantu baalabibwanga nga bayingira era bafuluma nga bwe kibeera mu nnyumba endala ez'ebiduula, naye nga tewali muntu wa mu kitundu ekyo agendayo oba amanyi nannyini nnyumba eyo n'ekikolerwamu. Mmotoka zeetawulanga emisana n'ekiro era olw'abantu obutamanya bifa mu nju omwo ne beeteerawo ebyabwe nti musulamu banywa musaayi, babbi n'ebirala. Omu yatuuka n'okunzibirako ng'oluusi bwe bawulirayo ng'emiranga n'okuvuga kw'emmundu nga mwegasseemu n'okuboggola kw'embwa. Ebintu ebyali bikozesebwa mu nju eyo gamba ng'amasannyalaze, amazzi n'essimu eyakolanga ebbalirwe byali bisasulirwa bulungi mu nsimbi za buliwo so si mu cceeke, ate ng'abazitwalayo baba balala ku buli mulundi era nga zisasulirwa mu mannya agafaananira okuba ameepaatiike. Nazuula era ng'oluusi amazzi n'amasannyalaze gaakozesebwanga mangi nnyo ate olulala ne gaba matono. Natandika okwetooloolanga ekifo ekyo emirundi 2 oba 3 ng'alina omuntu gw'anoonya buli lwe nagendanga ejjinja nga nsuubira nti nnyinza okukwatibwa akakisa ne nzuula akantu konna akasobola okutaggulula ekifundikwa ky'ekyama ekyali kikyanneekisizza. Wabula ekyanzigyayo akannajinnaji nga n'omulimu sinnaguttaanya kyali bwe kiti. Lumu bwe namala okwetooloola ekifo ne nnyimirira nga ntunuulidde amafulungu agaali geebuusiza mu matabi g'emiti egyali munda w'olukomera. Ebirowoozo byange byonna biba biri ku ggo, ngenda okuwulira nga waliwo ekinvumbagidde omukono. Era okukyuka nti nga ndaba essajja lye ligukutte. Lyali ligezaako okugunyoola liguzza emabega, livulumula amaaso, limboggolera era limbuuza ekinneetoolooza olukomera lwabwe buli kiseera. Nali sisobola kulyanukula kubanga mu kaseera kano we lyegattirwako eddala ne gampalawala gampise mu mukosese gwago gannyingize munda mu lukomera. Nafuba ngeetaakuluzeeko naye ne gannemerako nga gakirako akabaane ku ndongo. Mba mpubuggana erimu ne linkwata emimwa. Nalimeketa engalo era ne limpujja oluyo olwandabisa obumonyenye n'okumpuliza obulege. Omukono gwange gwetaakuluza ne ndiggunda ekkonde mu kabuto akato n'ennuuni n'eryekaaka. Lyanta ne libendabenda nga likwatiridde olubuto. Mba nsindulula ebigere nziruke, linnaalyo ne linneekiika mu maaso lintaayize. Neetugga ne nditomera mu mabutobuto ne ligwa eri. Wano ate agasajja 2 amalala we gaawamatukirayo ne gambaka. Erimu lyansimba evviivi mu muyini ne ligezaako okumpeta emikono nga ligizza emabega. Twagwa bugazi ng'evviivi limpaniridde. Daaki gannyweza naye nga tumalidde ddala ekiseera nga tusiitaanira wansi awo. Wabula nga bwe baalugera nti ezinunula omunaku, gannange gaba gampalaawala era gali kumpi ddala okunsenseza mu lukomera ne galengera omusirikale omupoliisi gwe nalowooza nti yali ku gage. Geekanga nnyo ne ganta ne geeyokya olukomera. Nange namya nsanga bwe nfeesa bwe magamaga era okugenda okussa ekikoowe nga ntudde munda mu takisi era ng'olwo lwe nzijukira n'okusangula ku ntuuyo ezaali zinzika. Ekiwuggwe nga kimaze okunzigwamu, natandika okulowooza ku byali bintuuseeko nga neebuuza ekyali kinkwasizza n'ekyali kiddusizza agasajja nga galengedde omupoliisi. Mu kifo ky'okumpaayo gy'ali ne gamutegeeza kye gaali ganvunaana, gaali gadumye budumi. Gaali gatidde ki? Gandisobodde okuntemerera ekigambo kyonna kye gandirabye nga kimpereba omusango, naye okudduka obuddusi? Gamba mu nnyumba mwalimu akalamba akaagaana okusalibwa ke baali batya okukwekulwa. Olugendo lwonna nalumalako ng'ebyo bye bibuuzo n'ebirowoozo ebiseeyeeza n'okuyingitanira mu mmeeme yange.
Bwe ntyo bwe nava ejjinja akapayopayo nga n'omulimu ogwantwalayo ngulesseeyo kireebereebe. Weewaawo ettundutundu erisinga nali ndisaasaabudde bulungi, naye nga waali wakyaliwo obuntuntu obwetaaga okukwanyizibwa ndyoke nnyinyoke. Obwo nno bwe nategeeza Kkuubwa era ne mmusaba abusalire amagezi ag'okubumaliriza. Nze neefungirize ku byali bikyasigadde mu Kampala kubanga nali ntandise naye okugenda nga nfuuza ekizigo era nga nsuubira okuva enkoto mangu singa nali sizize bisubi. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirire awo olwaleero we tujja okusimbuliza tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.